kuba maka pana nyinga Museveni yadduka alikasesa ingira Kongo ate bali abasajja bekasebe bakwata majambya ngaba bazibu. BOCAT TV Nera. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri baganda baffe abaislam atempozi mukama mulungi ekiseera kyonna obudde bwonna zembeera ze eri bannaffe empozi ate abenzikiriza eri empozi ate ey'ekikristiano. Olunaku olwaleero tukyaddeko mpozi ate mu Kaye Wisdom Broadcasting House. Era erinnya ndikuteekeko Esther Kaye Wisdom Broadcasting House, yes. WB. SSENYONGA abali BOCAT TV mwe namba anirizaako mwale kwera mpozi ngate mu subscribinga mwe bali likinga ku sharinga waka waffe na buli mbeera yonna. Kaye wanji tusaba obuze ku balabi ba BOCAT TV. Abatula ku BOCAT TV ne muganda wange SULA Allah mulungi nnyo twayise mu Yidi nabadde ndi awo abasiraamu. Omanya banzala abasiraamu. Sure. Bambejja basiramu, yes. Nze no banzia ku Buganda Road Natural Blue Primary School. Ne bandeta Kasubi Islamic kati nga ndi Natural Blue Primary School Kasubi Islamic nga ndi mpiwa n'ebyobusiramu. Anti kati obukojja baffe buli kawala kati aweddi mu mwaka gumu muganda wange gwe nali awo Kasubi Islamic emboko ngeri awo already sabanzala bambejja ate basiramu. So I have that background. Balamusizaako mbagala nnyo baganda bange. I'm so happy today nabadde ndaba yesterday nganda abantu olukungana lwa Uganda Muslim Supreme Council olaba wembigoberera. Nkugambye bukojja je nakulira. Nkugaye nga lutudde nga luleta enkyukakyuka mu busiramu nze kankubule SULA. Fe twakula ewakanga tumanyi mama wange nga wozza omusango nga waliwo gundi haji juko we twagenda ku kyalo banange ngoli kastasalo musa kasaba gambe mboko 5 ngo haji juko akugalamiza ate sipepe kanga ku kyalo kanenkuranga manyi obusiramu ye ya district yo kagamba ya mazima ya bitya era bino bintu byononese mbono nesi bantu bamu atabo tebachikirya busiramu. So osagera osolo kusanga ngoli yeyita seka nga siseka ne bonone ebintu. So I'm so happy nalabe Uganda Muslim Supreme Council balese amendment mu constitution ne wankwadde bayama je ne police na ulida ko ne bisawo bya sendi bazze anti kati baleta amendment je mpakire nnyo nganze omwana azalwa abasiramu kati gundi Supreme Mufti ajja kuberanga we myaka 10 wajanga kubeera rotation kati echecho simple as that naye gwo omuntu najja okubafira ko mbulwa kwa government emuwagira akuma maji afuse nga ba pastor omanyi kati eno mbalokole tulina ba pastor nga ba middle card pastors basiba mu state house ne ba pastor babulijjo gwo aliyo kitegeddeko fe tukuze tetukimanyi nti omuntu aliowe emyoyo nti nga mumanya yogera ne Katonda naye sebo nga ayina military mukuma no musembera bote achaja microphone ajana yiye tukamutera ko butwa kuyiye nali sikirabanga tu nze azaliddwe Kampala nkulidde odi Kampala tukuze batulaga ebintu by'obusiramu kino na kino kankubuulye muganda wange SULA nze nemunye ennaku zino natunulira omusajja bwati nga ayogera nga mbutufu amaduuka olaba kati odi Kampala ku muziti weguli nga waliwo akagamba ate nga mukafiri gundi basajja baleba mumuyita mutya mu Buganda basajja balaba kati ate eri waffe mu Western tumuyita basajja baleba nga gage ningamba yiyi mama wange yandeetanga wano nga ebintu bya busiraamu sibabitya naye nga gage naye musajja nga akuma bukuuma era tulina n'engombe egamba oli omusanga ali kulya nagamba oli kumali obusiraamu ate nekyannewunyisa ye Museveni okuyita gundi oyo simanyi Mufti Mubajje naleeta omusajja gwenjagala ennyo Ndirangwa ne bajja bwe bati bali mu state house siri kagamba banenze waliwo ebintu ebimu byemba shocked Mubajje n'agamba seba abantu bano bonna boolaba mulimu abodi Kampala n'ab'ekibiri era tuli wano twegasse n'asonga mu Ndirangwa nenfa bwe nako mutegeera neŋŋamba banange omusajja gwawumuzadda ekibuli waliwo omwogezi oyo ngenda munoonyezako omwami yajja oba ye mwogezi w'ekibuli mutonotono yasooka n'awa speech ye mu Luzungu tola nti bajereka nti abasiramu tebasoma omusajja ng'alina accent bannange ali awo kibuli yawa
yawa speech ye mu luzungu neggwa ne bamuga sebo tuwe mu Luganda nga annyonnyola nga tavuma tavoola n'agamba nange Mubajje oba Museveni bwe muba mwagala gatta Busiraamu ate mutandikira mu bulimba ne yakikola twali mu sawumu omanyi kitegeeza sawumu ebe muyiseemu onagere sawumu okuyitamu kati kiddayi ku kiri Abasiraamu oba omuntu yenna alina eddiini kati waliwo okugoberera nti nkoberera Seeka ne Seeka sawumu esolo muyitamu tekikujja ku mulamwa gwe sigala ku mulamwa ebintu bino guno omulembe Museveni kyasinza otukoze okukola ku ddiini nti aweebudde bannaddiini n'akotogga kwega n'akatagga kyekye mu Luganda akunamiza bannaddiini n'abamalamu ensa nti munnaddiini yakulanga nga tumanyi munnaddiini atunulidde eggulu lyokka bikagamba nga n'oba ojja bwoti gwe ku muzikiti n'otunira Seeka neweenenya wekka nga tenaanakugamba nako nti newakoze kino so anyway eyo mpitiddeyo buyitizi NUP ng'ekulemberwa mpozi ate principal Bobi Wine Kyagulanyi bafunye ettaka okafu nnyo ettaka abantu ne beebuuza kyazze kitya era abantu ne bagamba ddala eno ekyali weevu kuba abadde bagamba bawa NUP eyo just weevu ne kati balinga abasibe amakanda gali abantu batandise okulya ebiseseme byabwe kati Frank Gashumba alidde ebiseseme ebyo omanyi no Frank Gashumba kojja wange era bwe nkuba mpumba bwenenga naye kojja obadde ki bannaye kati kojja wange Frank Gashumba yalidde ebiseseme bye wali Andrew Mwenda tosanga watsare eyo mambuka nanga but you wisdom I don't know how you are speaking and what you are nemuga yogera mpola kundi nawe tuje kungamba yogera mpola te yogera Luganda nemugamba Andrew Mwenda listen to me fena tubokeize mutolo naye bonna ba western naye nze ndi mulongofu kumwe nemugamba Andrew Mwenda obadde wano munaku it is only the last 10 years nga nawe ozudde nti eriyo inaye akalandira kolira novaawo kati osula eri biki byonna obiyina but Andrew Mwenda byemwogere byo you don't represent the whole western region you can't call someone nga Bobi Wine n'omuyita hooligan nemuga Andrew Mwenda wasoma muri kusendeza government muri kuki okay kale n'oluzungu olwogera kati naye oluzungu olwogera your English does not define the vision and destiny of Uganda we wajjawo omwana wadde akoma mu pittu nga yalina destiny ya Uganda nizibajja kugobera nemugamba Andrew Mwenda oli wano ina sente olina obuyinza oli muganda w'abana batufuga mbulirayo abantu 10 abasobola okugobera mu Kampala nga basobola okuwa obululu kati omuntu Bobi Wine wabasobola okupulinga the best elections wano n'abanga alondeddwa nga 90% wano bunize emimwanjo toddamu mwogerako ng'omuyita hooligan tuli wasale ku mulyango bwe tukugeti mutunu dantunidde bwati ne muganze nkubulidde va kubano mujja wano ne mulimba oli sale yaliwo kulimbwa ne mwogera oluzungu ne muli muzeyi wange oyo genocide ekizibu kyalina ye kasala ba filimu za Vietnam kombadi yasibe ebiti ne zigwayo barembo bwe balekerawo fulumya filimu kati buli bano bandu Mwenda bajja ne bamugeta nga bagese muzeyi wange oyo sale we bamuleeterako ekoni omufu wenako mutegera bamujjawa twali neko ni gratitude ojimanyi hotel gratitude ya muzungu eri Makindi ekiro ekyo tugenda bino bagamba nti kyakala batututeri mbandi eyo ragadi nga nkubira Kaye oliridawa nti ndi eno usimanyiwa nangamba bakwagala kunzani mzai wakwagala kunze wa tegulu konze sikenda first of all sifusure yo gulu omanyi genocide ntula kachiko k'abantu agana kamuyambako ku art sisasura bali abantu Museveni tuli 11 sisa voluntarily ate tekitegeeza nti ndi wena era bakimanyi we bampita bo bamala tesa ebigaana ne bandeta kati kale katumale gamuleeta wano nenzija nenjogera ebyange oba bikaawa nentambula we bali baba bagoba okudduka Uganda bali baba bagobanze era muzeyi wange sayina mugamba zibyenkugamba n'oba tobitwala we baba bagoba wano gwajja okudduka tolaba nti oli munene ojja okukwata akataka wano yingira Kenya nga nze ndi wano nange nga omusajja ali wano Uganda bisati ng'akwata omuvubuka oba yamujjawa oba mukongo oba mulundi ng'amwambaza akakofira kali ng'akekisiraamu ng'amutwale wa Jenosale ng'amuteeka wali mbuyekoni naye omutuusa awo nga bamaze omusindikira ng'ebina ebimuleeta awo mbu bawe manager
kwa basajja SULA bakola sente kakati natuuka n'otulo tunjira natuuka tutuukidde mu meeting tutuddawo tulewo genocide nga afuutuka eri nga tuyimirira nga mbalaba musanyuse engeri gye mulabye ekoni kati nalowooza either nze ndiko otulooba kati nga nsirika ng'omusajja genocide ayogera ekoni agenda kukoleramu abayimbi ekoni kakati ebizibu byammwe temuddamu kunsumbwa ekoni ne ŋŋamba ragadi ndako oli ali wali nga si ekoni ragadi nanga kati obadde oyagala kolutya konze nze ngenda gamba genocide nti oli si ekoni ragadi manyi kyakola yasitula akatebe bwati nambira ragadi munene ayaya yasitula akatebe paka wa nze nempanika omukono nemugamba sebo gwoyogerako ekoni yaluwa omanyi weyangamba bwe kama gutuula wansi ate nze nakyogera mu Luganda kati yangamba kama gutuula wansi tuli mu serious business tise ekoni atogamba sekoni kati bwakyogera oli nawulira onamugamba ekoni wekikipuli wabuukira onaga but General, I told you I'm not ekoni I'm the acting manager of ekoni ule ebigambo bino teyagamba nti na manager aga acting manager of ekoni omanya kyaliwo gwe Genocide namugamba you man you spend with me 4 hours in my house no 2 hours in my house you told me you're ekoni we discuss business with ya we awo kati Genocide asobola okuba nga alina checks yasayininga nomanye kyaliwo omusajja yanya paketi za sigala mu dakiika nga 10 kati abantu bonna ne bantunuulira bati kati buli omu ng'antunuulira bw'atunuulira sale bw'antunuulira kati nga waliwo eyamuleese era natya SULA waliwo eddogo nali manyi omusajja oyo bagenda mukwatira awo n'abasajja SULA baloga ffe Katonda Yesu yekka yatuyambye abasajja baloga abasajja bankyawa kubanga ddiirwa eyo baali bagenda kubba genocide kakati otegedde kyengamba kati okukomawo ku kya Bobi Wine ekyo kizze mbuzaze by the way naye ne bannayuganda bakitegedde nti nze sibeereri era nze nagamba omuntu nti genocide tannafa ne Museveni njagala bonna wabeewo ajjayo fayiro Sara agambe nti nali mpadde wisdom million zino 5 aveyo I challenge him namugamba nze wansanga wano abanzala bambejja nza opposite ambiance waliwo waffe mu Eastwood House flat nze nsomedde wano nsomedde Bulaya tonsomesangako bw'oba oyagala nsima oba toyagala lekayo kuba siri mukopi abakopi babali obalaba abayimbi abazimbye zifulati nga bamaze genda eri kukunama nze nali sikimanyi nti wasobola okukya olunaku kamiliyoni ne bamugamba we ndi kulaba ngoze mbya nupu ndi kutomera gwe SULA gwe tomanyi kamiliyoni SULA nakatambula ensi 2 mu ezo kamiliyoni ya wembere Kenya mbera ku Ngongo Road kamiliyoni omayi bangana okwogera mu address nakoma ku South Africa banga kaye bajja kutta gwe kamiliyoni yatuukanga mu Kenya buli mawulire gonna ne googera nti kamiliyoni in Kenya omanyi nti no kamiliyoni ekyo kye bayogera bamutira akatale bakofero mida bali bagenda omuwa kolabo bakyagimuwadde bali abayimbi b'e Bulaya ne waba mwavu naye abaali n'erinnya teri munnabyafuzi nti no toto oli muganda wa President Museveni okanga omuyimbi oyo mulaba kopiro mida nti ebizibu byalina ebyokuba mukazi naye oyo muganda wa Museveni tasobola mummanyiira atyo mbukopiro mida ayingira museta muserena muganda wa Museveni azali amusindika my god bakanyama bakopiro mida basobola mukuba bikonde those are celeb nagamba lumu President Museveni nti abayimbi Bible ebogerako nga bakabaka mukubikulirwa ti they are kings ku small thrones bayina obuzinga bakulembera yatumye omukazi ne Bible akisome mukubikula ne mugamba obanga odiringa n'abayimbi tolowooza nga odiringa ne bali abasiru Yesu obaddeko n'abayimbi abakukamirira abaani mbawulira kiwatulewa naye ate babukuwa naye waliwo abatasobola bukuwa katuyise mu COVID nagamba genocide you have an opportunity okumitinga buli kabaka wano gwe bayita omuyimbi naye singa COVID anaggwa togenda balaba COVID yaggwa waliwo omuyimbi ategera akyasobola okunonya essale ate waliwo ne COVID yaggwa ng'abayimbi nga bano abategereka tebagenzeyo Shiba bamulabayo bajje fukiwa swangizi yonna girabe era bagenda bebafiina simanyi bano ono Sindi azadde ayagala kuyonsa simanyi ebyo abo
King Sato wamulabayo kugamba abayimbi abensa tayimirano bani kati bano bola babagenda namugamba genocide opportunity no we kuyitako tolidamu kubanga omuyimbi kati olaba chosen back ayimiriya mu America mwana yaveri ngo munye basabwa na tolo ngo mugamba mbugende guru bereyo yasamireyo kati ogayisabwa na tolo gendo yasame enjare ekurume osetuke bwati mbuninda tsare osetuke sare bami setuka mbusare nsetuke mbamara ku million billion de sabwa na tolo aine dwariro aina workshop aina bitya ebyo no biraba kitwala genocide ababita project sare Salokora pro Edward odikore abavubuka ekyokka asoro kuba ne budget yakyo billion nga 10 stabu abirina nga ate billion 10 kati mbwa agende gura kwetukwe njagala kulaba sale namugamba kati covid yagwa yasigaza abayimbi babasiru abatayina lugendo atubayina lugendo kati adebo nanga bagenda bagwa gomanye buchupa bali mukuba ka million agende bula eranze nsaba busabi netubikirya banange kamiliyoni mu musonyiwe kamiliyoni engeri yaliko fayiro ya kalamaji mwambi mwana wawa no bambi musonyi bambi mu isegera kubanga fe twagala kamiliyoni ngaki ne abasajja eyamuwe kimotoka uraba ne Henderson bali runamula bakonga ina Range Rover kakati ate kati gwe kamiliyoni bagaye bakutomere chobola abuno obusajja budamonu platinum obusanga ba kamiliyoni bwagala bafukira kubanga bugamba bana abasajja baliko bakabaka niwe bagwa na magazine gavaamu yachi kugamba kadamonu platinum mulaba waise bwayita bwati kino kutwala sawa nga nambo muyimbi wa Uganda katika kamiliyoni okuddamu kuyita baba kyasibye ku baba kyasibye nga naye kamiliyoni ali mu waiting nganze kati ebyo nakati nzijja therefore kino nkizeeko okulaga priyambo yandumwenda nti nali mugambyeko era ndumwenda bwe twabe nga sikumpewo yalekerawo okuyita Bob Wine hooligan kubanga namugamba nnyonyodde namusange wasale ne mugamba oswaza abawestana oswaza abasoma ate woolya tobajjagala Bob Wine si hooligan ne muganda mwenda ku sente zonna ze bakuwadde ze muyina ezaba na Uganda nku challenge ngokulidde Kampala bako wesimbe ndaba obona ofuna obulu abantu 10 so don't call that guy a hooligan but Thomas Sankara bonna tebalina zi degree zo gamba bafuga bulungi ne bano bo wagira actually na kimugamba ngani sere na tudde wali atutunulidde ne mugamba gwandu mwenda ne bano bo wagira tebasoma wuno wano muzeyi wange sale yasoma wa kali atino maro choga nenga banjogedde kyaki kubanga na yate kiriye ekyo butasoma kyaite kimuvanga ko kubanga ati tekijjawo kiri kiyite yasoma kati Museveni tebakera wano nkunyingi nagenda ku electoral commission okunonya empapulaze kubanga by law woba ogenda kwesimba mu public place ogenda ku electoral commission nenga mu empapulaze SULA agenda kwesimba nzirabe nkunyingi we yagenda bamukuba emigo nambozi yatwerawo miliyoni 10 natugamba alete kifananyi kya Museveni nga bamutikidde mu miliyoni 10 wallahi billahi taala nenkubira embezi Tanzania jembere embezi nembagamba munonyeze nenteka mugundi zange ze Tanzania nateka wa 15 banonyeze bakuba amasimu miliyoni 10 tezatulema ekifananyi kyali kirabiseeyo kyokanga ogenda ku Dar es Salaam University okuva bwe yatandikirwawo record na kifananyi ekyo nkikomezaawo record naddala abasomerawo nga batikirwa ne bafuga amawanga ebifaananyi byabwe gyebiri naye ekifaananyi kyatubula ate omukulu agaji asomera political science nze tikati wonzeta SULA mbanjagala kwogera mazima ekanzire ku ttaka nemegenda nedda era byenjogera ku channel byange era nze bwenzija wano omanyi waki muzeyi wange Salam Peter Kamagu yaga Kaye omuleta meeting tosuubirayo kyama yayogeranga walaba because I don't have time to lie kati nze mbere ne Museveni nimbe kuba era mbagamba nsebo byengendo kugamba biyamba tebalingo gomanye emisinde gy'obukadde kuba makufana nga Museveni adduka wayita kasese ayingire Kongo gaddusa bigere Museveni addusa tolamba atambulanga robot kululi wabadduka emisinde ejijja kuba makufana nga Museveni adduka ali kasese ayingira Kongo ate bali abasajja bekasibe bakwata majambi ngaba bazibu now Bob Wine Katonda yamuwa BOCAT TV Nera.